ate nga kizibu gokufuluma nga oli mulamu kapanefa wabula bw'ogisibira mu nnyumba chances z'okuba nga yegenda okufuluma nga namu nga gwafudde zibeera nnyingi nnyo. Museveni gw'osimya amala tosoggola. Monster card yo gwe gy'olowooza nti ekkuumidde obuyinza ogijaajamizza nnyo. Emmundu eyabanga ekyokulwanyisa n'ogifuula ekyokuzannyisa. Abaana abanuusa amafuta n'obakwasa emmundu bagende mu basivilian nga lwaki tekifuuse kyakuzannyisa. Otuprovokinze ebbanga ddene. Yensonga lwaki oleeta abakubi b'emiggo ne lwe kiteetaagisizza. Lwansonga oyagala kututtira mu mateeka. Era oba n'abakamera bo. Wano omusirikale waakubira abantu ffe tukwata. Wabula gwakuba ssinte kuba n'ente bwe kunyigira etomera. N'ente obute bw'ogisukkako ekutomera era yeekyanga. Bemukuba nga mubasanze batambula makubo gaabwe era nga batambulira wansi w'amateeka kubanga Electoral Commission ye yatongozza campaign ezo. N'obakuba emiggo ssinte bajja kwerwanako. Awo we baneerwanirako UBC we yagala okukwatira obutambi. Ba Frank Gazumba bajje nga balekaana nga jazz. Okuba omusirikale, omanyira omusirikale, gwani amanyira omusirikale. Ndi muntu nnwanyisa gavumenti ate nnemererwa omusirikale. Kubanga singa kyali tekikkirizibwa kulwana na musirikale. How about his commander? Nalikkirizibwa okulwana naye. Omuduumizi wa Armed Forces. Kakati bwe mba nina amaanyi agalwana ne commando wa Armed Forces. Nina amaanyi agatta omusirikale wo. Nga Numbi Museveni. Nkugambye bwe mba nina amaanyi agalwanagana naawe omuduumizi w'omusirikale. Olw'okubanga onnemesezza okussa. Akesimbalala nti omusirikale wo bwana nsukkako naye nina amaanyi agalwanagana naye era kyasobola okunkola nsobola okukikola emirundi 10 tayimuuza. Don't provoke us. I know you wanna kill us legally. Don't provoke us. Mukwata mundu oyogolooza nti alina omutima omutemu olowooza ye yazaalibwa mu njovu oba naye mu mukyala oba ye mu lubuto lwa nnyina yamalamu emyezi 30 nga nze namalamu 9 kitegeeza buli kyasobola okukola nsobola okukikola. Ate bwe yali antonda ddunda n'emikono n'amagulu, emikono teyagimpa kuweeweeta bakazi, amagulu teyagampa kutambuza ŋŋambo, yabimpanga ekyokulwanyisa olaba n'ente yagiwa omutwe. Olaba n'ente gye tusala obusazi ne tugira ennyama yagiwa omutwe n'agigamba bwe bikusukkako tomera. Wakati mu kutuprovokinga bijja kutusukkako tutomere. Weewaawo tukyali bampisa, nkozesezza ekigambo tukyali bampisa so si tuli bampisa. Abaganda abaluzaalirwamu munfunye mmanyi kyentegeeza. Haji Hussein Kyanjo yakugamba waliwo omulembe ogugenda okujja nga tegukyalina kye gutya, sinti lwakuba yali mulaguzi. Naye ogwo omulembe gwe gukuze gulaba mundu ng'ebyokuzannyisa, ng'eza bulijjo. Emundu eyatiisanga omukulu ku mulembe guno lwaki tekyatiisa yadde omuwere? Yagamba waliwo omulembe ng'emundu tekyagufuga, nga tear gas takyagutiisa, kubanga watuyigiriza n'okukuma ebyoto nga tetufulumizza maziga gwate. Omukka ogw'enkugu ndeeta amaziga nze asiiba mu tear gas. Omulembe ogwo gwe yayogerako gwe guno, naye teyalagula era tetugenda muyita mulaguzi. Naye lwansonga gwe mulembe ogukuze gulaba ebyokulwanyisa. Ng'omulembe ogw'emabega ogwakulanga gukimanyi nti emmundu bwejja ku kyalo kisalo kisattira kubanga abasirikale tebaali bakujaajama, guweddemu gukuze ogutya emmundu. Kakati olwanagana ne generation etakyatya mmundu era etalina kyakulwanyisa kyonna kyetya.
Yensonga lwaki ebiseera biri bwe wajjanga ye mundu nga buli muntu yeesigadda mu nnyumba n'abandi ne beesibirayo mu nnyumba ne gwe weebuze lwaki twata covid kati ate okusinga ggwe era lwaki amateeka ga covid ag'ensi yonna twagagondera okusinga amateeka agakola gavumenti yo. Gavumenti yeefuuse ya bulijjo kubanga ekyokulwanyisa kyayo ekyali gikuumidde mu buyinza kifuuse ekya bulijjo. Abantu bagetinze used nalina gayi nga bamuyita ddungu. Ddungu ng'anywa nnyo bukaziire. Ddungu lwe yalwala yajja okubanyumiza ate kaziire bwe yafuuka ekimbe ekirina okumutta. Naye emmundu gy'olabanga eddagala waliwo akaseera lwegenda okufuuka ekyambe ekirina okukusaanyawo because you didn't know how and when. Those two words. Era waliwo awo eyaŋŋamba gye buvuddeko. Yeko ababaka gwe wabawolereza juzi nga waliwo abaga ne mugamba I know how and when. That is it. Emmundu esobola okukuuma gavumenti mu katiba ka how and when. Naye kasita efuuka eya bulijjo etuuka ekiseera ng'ate yegenda okuprovokinga abantu okugamba nti ekimala kikola ki? Kimala. Tewali kipya mu mpembe ky'ogenda kukola bannayuganda ky'otannabakola. Era situlinayo bulumi bwonna bwe twetegekedde okusinga bw'otutaddeko. Weewalanga nnyo bulumi okusikizibwa obuvumu. Museveni weewalanga nnyo obulumi okusikizibwa obuvumu. Otunuulire mu maaso ga High Tower yali akommunikatinzeeko nawe mu bukambwe obwo obungi. Yali akusindikiddeko message ng'ejjudde obukambwe obwo obungi. Tawa bye yabadde ayogera byabadde biva mu kugulu. Nkiddamu. Tawa bye yabadde ayogera byabadde biva mu kugulu. Nga buli lwalumwa era ayogeza bulumi. Weewalanga nnyo obulumi okusikizibwa obuvumu kubanga obuvumu obujjidde ku bulumi ate buba bukambwe nnyo ng'omusota omukubeko. Emisota emitambuze tegitta. Era abantu abo bowulira nti omusota nze manyi najjanjabanga emisota mpozi nakibagamba twayinanga akayinjewo kaka Black Stone. Naye nga bakuleeta nga gukulumye nenkajja mmata nenkakuteekako nowona manyi omusota gwakwekanze. Naye omusota ogunyiize tegusobola kukuttira ddakiika ziwera 7. Nawe kityo otufudde emisota emikubeko otuleetedde obulumi. Naye okuva lwe kiri nti tewaliyo katale ka bulumi twasalawo tubuwanyiseemu n'obuvumu. Tuli bavumu nnyo kubanga kyetusigalizza gwate ne lwe twakaaba era wasigala otutta. Ne lwe twafukamira nti totta wasigala otutta. Tusigazza ki? Gwe muli olowooza tusigazza ki singa omukazi akufukaamirira n'akuzaalira n'akufumbira n'akujjanjabanga ng'olwadde n'akuteerayo amazzi mu kinaabiro n'akuteeranga akatundaawo n'akutikkulanga ng'ovuddeyo okukola. Bw'oli musobya ojja kuba tomuwadde ensonga lwaki omusobya kubanga ye awulira akuvunnamidde. Mujja kufuuka abasajja aba mu maka. Otugaana okwambala uniform zino ezaafuuka ekyokuzanyisa naffe tuleke tuzannyemu anti wagaa tuli bakazi tuleke tuzannyemu. Olaba ogiwa abanuusi b'amafuta. Okwambala uniform kiba kive uniform ezo zijja kuba zino ezaafuuka ekyokuzanyisa kyoga ffe twagala kuzannya naffe tuleke tuzannyemu. Kwate olaba abanuusi amafuta abali amayirungi ababa abatamiivu
mubakwasa uniform nga ziriko ekitongole ky'eggwanga kiri legit oba ne mundu ne mubagamba mugende goloza be bamanyi zizannyisa bokka kwabo kuliko asobola okuzannyisa emmundu okusinga omwana wa Itongwa abo be wakwasize emmundu olowooza kuliko aginsinga okugimanya oba kuliko nsinga obuvumu obugikozesa bowadde emmundu banoonya z'amayirungi ganca nze nkulwanyisa njagala buyinza kitegeeza ki nsobola ogikozesa 100 times okusinga bo era nsobola ogizannyisa 100 times okusinga bo go slow speed control tutandise obimanyiira bitandise okubeera ebya bulijjo era tutuuse ku mbeera ng'omugga gwe tubadde tusinga okutya okubuuka ate weewali ekkubo lyokka wokka tulina okubuuka abagwamu bagwemu abasomoka basomoke kubanga ekitugoba kikambwe emabega naye ate kye tunoonya kiri busukka mugga tebannazimba lutindo tujja gubuuka kubanga otusindiikiriza abanaafa baffe naye busukka mugga waliyo kye tukola ki kye tunoonya weewazisanga nnyo ggoba abantu ng'obatwala ewali kye wakukulira gwe kino ky'olowooza nti otwewazisa kujja ku ntebeyo ate kitwongera buyayaamu okunoonya entebeyo gwate lwaki ogittira n'abazinze emikono lwaki ogittira n'abeesirikidde mu mpawe kaaga ow'akaseera tugenda kunoonya ansa y'ekibuuzo kye tubadde twebuuza nti omusajja ono atuttira ki kuba ansa eyo eri mu ntebe eyo mukka ansa yali badde nga muzikooti naye kooti we bagasibye ntatwalibwa mu y'amagye ng'okyalenjinga kakati waliwo anoonya pazo lwaki ayagala nnyo kooti y'amagye era lwaki ayagala nnyo okutta ansa eyo ey'ekibuuzo ekyo tuyinza okugifuna nga tumaze kutuula awo kubanga gye twali ginoonyeza nayo waggalayo twewazise akaseera ke tunajja okufuna ansa y'ekibuuzo kye twebuulizza emyaka 40 wagenda mu nsiko bakitaffe bagenda mu nsiko kukuuma bannansi bawanayinki kukuuma demokrasi nao tuwe ensonga kwa nini tulienda msituni kwa nini tulienda msituni twagendera yoki twagenda nga bakyala kuzikyalira ensiko nalweiso mwazigenda mu nga bakyala kuzikyalira kuba ekyebbeeyi ku mulembe gwa mwendowooza kyekyo bawala bonna kweranga kyemwanona mu nsiko kugendayo nga bakyala oba twagenda kupiganiya wanayinki twagenda kupiganiya demokrasi fe abagenda okulwanirira abantu ba bulijjo ne demokrasi abantu ba bulijjo ne mbasanga nga bayise buyise mubatta ne bwe muteekawo ekkuba ery'amateeka ne basalawo baligoberere mulisuulamu amaggwa tuli mazzi tugenda kubotola Museveni bw'olaga nti obululu ogenda bukozesa ngo tugenda kuyeekera kubanga ekkuba eryateekebwawo era erimanyiddwa mu mateeka olizibye olitaddemu amaggwa liteekemu amaggwa nga neno gy'otukuumidde nti musigaleeyo empeke tuzifuna tutambulira ku nguudo kawerette abaana baffe basobola okusoma si mu bugubi ka school fees kasamusamu ate ne bakitaabwe balina emirimu basasula bulungi ka minimum wage kajja bwe bamala okusoma emirimu bagifuna then awe ekkuba erituuka gy'oli liteekemu amaggwa kubanga mpaawo omukopi yeegomba kusula mu lubiri emmengo bwate nga lwaki mba nsulayo nga Ssaabasajja yanteerawo dda olusiisira lw'ebyobulamu Ssaabasajja yampadde endokwa z'emmwanyi nti emmwanyi terimba oba enkumbi eyamba
kakati wegenderezanga nnyo omuntu okusaabala ekkuba ery'amaggwa kubanga bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro. Lwaki tusaasigala tusimba mu ssuululu moja okulumba gavumenti yo wakati mu kuttibwa, wakati mu masazi okwesoza, wakati mu masasi okweswanta? Because bino byonna mwali bikoze okugoba ku Kyagulanyi abantu n'abavubuka. Naye lwaki beeyongera mu kuŋŋaanirako? Basiniddwa bakooye. Halo gavumenti weetuuka ng'ekusinye nga either ofanga ffala nga teweerwanyeko kuba ne muwa ffala ekulumbayo kwate munnamawulire gwe yakuba essasi mu mutwe yali agikoze ki? Oba okufanga omuzira nga weerwanyeko, okwata abaana n'obakuba emiggo n'obatta n'obabuzaawo n'obalemaza. Ffe bulijjo nga tulowooza nti ekibakwasa kwagala nnyo Kyagulanyi na kumuwuliriza na kutwala orders ze. Era nga ne bemukwata ne mubakuba emiggo mubabuza kati Kyagulanyi aliwa? Lwaki temwesonyiwa Kyagulanyi? Njagala jje kati akuyambe oba akutaase nga ne lwomwankuba emiggo egiringa obwoya bw'eŋŋoma bankubanga bannangira ebyaliwa. Ajja akutaasa akuwagaawaga. Lwaki temumwesonyiwa? Kati aliwa? Mwe mulimbwa nti kyabalagira kye mukola? Kale katugambe bulijjo yatulagirira nga kye kitukubya, leero yatulagidde tubeere bampisa. Lwaki ekyo temwakiwulidde? Era lwaki temwakitaddeko nnyo essira nti gwe bawulira era nga bulijjo ekibakubya kumuwulira ate abagambye era nga abakuutira mubeere bampisa? Kati mmwe ekiragiro mwagala ateekese ki mu nkola? Atuduumiremu okumayuuka, atuduumire okujja ku kkala zaffe entuufu. Mumanyi gye yatulonda? Mumanyi Kyagulanyi oyo okujja kwe gye kwalonda abaana ne kuba kuŋŋaanya nti kakati kulwanirira nsi? Bino bye mulowooza nti twamayuuka olw'okuba tuli naye twatereera mu butereezi. Tuli balala, tuli bazibu, tetwegombwa era tetwebikkwa, kyokka ng'ate era tetweyalirwa. Hightower, the general, baagala tukaabe naye tetujja. Kigendererwa kyabwe baagala tukaabe naye tetujja. Era nkubirizanga abantu mwenna ne bw'obanga na mulogo mulage nti ebintu bigoyinga well. Ne bw'abanga mukazi ng'akukyayi mulage nti ebintu bigoyinga well, kubanga buli akulumya aba ayagala kukaabya. Jeno Tawa webale butakaaba Kudusi, webale butakaaba, webale okwolesa obuvumu n'okubalaga nti obulumi kakati ategeye mafuta agakuvuga mu lutabaalo. Obulumi temubukkiriza okufuuka ekyokulwanyisa ekigenda balumbagananga. There is no more time to cry. There is no more time to grieve. The only time left with us kulumba na kununula nsi yaffe. Kakate wakyali kikyayinza kusuula mmeme yaffe kubanga tuba twegatta ku bintu bino kulwanyisa mutemu. Ate wuyo kati atemuddeko ne mubaffe mu nnyumba munda olaba mbadde nkaabira mu biki ate olwo abankutukidde mu ngalo. Kitegeeza buli lunaku lwolowooza ntugenda kweyongera okututya ate buli lunaku oba otuwadde ensonga lwaki tulina okukugjawo. Kama mbaaya ni mbaaya. Mama Segirinya mukadde waffe omulungi, tofuukanga omuntu agenda mu basawo Abaganda okukima ssente bamuwa obugagga naye ng'omusingo baana be. Mama Segirinya omanyi bulungi ekyatta mukulu wange. Mama Segirinya wakati wange naawe nga tuli basatu mu kasenge ne Segirinya teyakulagaako ku bulabi bwa National Unity Platform. Era nzijukira olunaku lwe najja ku Aga Khan oba lwali lwakusatu olwamaliriza be najja nabo ne mbaga mufulume ne tusigala mu nze naawe ne Segirinya bye yayogera
wabiwulira n'abamutta yabagamba maama tewaliyo maali egenda kubaamu mukisa ng'evudde mu bantu abataseggirinya tugambe tomanyi bali bamegawo oyo mwana luswa luwemba tobamanyi bebatta omwana wammwe oba bebatta omwana bebatta mukulu wange maama lekerawo okwekweka mu baana okugoba ebyenfuna maama wange omulungi bwe kibanga abaana gwe muziziko batuwe mpaako omuwano bajja mulabirira abantu twalako omwemagere tebagenda mumugobayo twalirako omulewisi tajja mumugobayo sinkana Ssenyonyi gwe mugamba ono ye Najjirinya muteeke na buteesi mu mmotoka ye Ssenyonyi agenda vuga atwalira maama Fibi ya Fabulous mkyala we tirabirira ono mwana waffe teweekweka mu baana maama Sseggirinya maama wange omulungi teweekweka mu baana okulyamu omutabani olukwe kubanga era Sseggirinya yali ayagala nnyo okwerabirira abaana be so si bamulabiririre abaana be kakati abo abatta obulamu bwe bamuggyeko obusobozi obulabirira abaana be n'obunyumirwa abaana be bazze tezze kulabirira abaana ba Sseggirinya mumpe ku Naggirinya mukole muti ne mukubiraanitamu ng'engalo mbu asabye Naggirinya nga yabba Sseggirinya milioni 5 ze bajja simanya mu Post Bank bayagala mumukuumira mu Parliament simanya kida n'amubba milioni 5 kwekyogamba ebyo ebitaano bye yamubba byali tebisobola kulabirira bannaggirinya lwaki abasuubiza obuwekeweke on top of that wali ogenzeeko mu ofiisi ye n'omwegayirira kyasira omwoyo gw'obuzadde gunnuma twakaaba kuba ffe tukwatibwako mangu teyakuwuliriza ng'ate oli yali mmemba we nga n'ennyumba eyo yakubiri mu masiga agafuga gavumenti to the extent nti yesobola n'okugoba ow'ekizekitiivu nga n'ow'ekizekitiivu alondeddwa alina kusunsulibwa mu legisire wa legisire n'akulaga nti talina buyambi bwakuwa mwana wo ng'ate mmemba we kakati atuvuma amakombo Naggirinya I'll take care of her. Give me Naggirinya. I will schooling her. I will take care of her. She will be like my daughter, idiot. Can you be? Kolozo sobola okwagala Naggirinya okusinga kitaawe bamagogo. Asobola okulabirira Naggirinya okusinga kitaawe kagende maama kafuke ku buliri mukube. Ate ye Sseggirinya ali aso acha understanding of understanding kasuze kakuse mmere najiguze mukube. Mama ebyali mu dduwa wabimanya byesaagala kwogera wano ku mpewo nga n'omufu yatuuka okulinnya ku jjoba ly'omu mbyogere n'abajjukiza nti abantu be mukukuta nabo banzita n'agamba oyo luswa kyogamba tomanyi banzita ndi b'okukuta nabo ate era nno